Kulikayo mukuumulamu katweyongereyo n'agataliko mu ttuntu ekitundu ekyokubiri. Abasawo abawera 30 batendekeddwa okuwa obujjanjabi obusookerwako ku bantu ababeera bagudde ku bubenje. Bano batendekeddwa mu bitundu by'e Lwengo awasinga okugwa obubenje. Obubenje obususse ku luguudo lw'Embalala mu disitulikiti y'e Lwengo busitudde ekitongole ky'obwannakyewa ekya Association of Ambulance Uganda nga kino kiri wansi wa minisitule y'obulamu kuteeteka abasawo b'okubyalo okuwa abantu abafunye obubenje mu kitundu kyabwe obujjanjabi busookerwako. Abayizi bano basomeseddwa okumala wiiki nnamba nga banakuguse mu kuwa obujjanjabi busookerwako ku muntu ayidde omuliro afudde ku kisimbe waggulu n'abagudde ku bubenje. Omusawo okuva mu kitongole kino Dr. Tom Kyobe ategeezezza nti ekibaleeseddwa kulaba abangula abasawo ku bujjanjabi obusookerwako n'okuba ebikozesebwa mu mulimu guno. Olw'okuba tutegedde owa obubenje obutera okubeera kwe kwagala okuba nti tubangula abantu baffe ababeera mu bitundu ebyo okulaba nti basobola okudduukirira abantu abafunye obubenje ate balyoke bakubira ambulensi yaffe ey'e Lwengo ejje ebongereyo. Yennyamidde olw'abantu abba obupande ku nguudo ekivuddeko obubenje okweyongera n'abasabye okukikomya. Ekitongole ekikola ku nguudo bateekako obupande obulabula omuvuzi w'ekidduka kyonna nti mu maaso waliyo ekkoona. Naye ate kyakusaalirwa nnyo nti abantu ffeffe nnyini ababeera mu bitundu ebyo ate obupande tubugjeeko ate ne tukolamu amasigiri oba ne tukolamu amaseppiki. Yaakuli ebyobulamu mu Lwengo azidde mu kukwasa abayizi bano ebikozesebwa omuli obusawo, gloves n'ebirala n'asaba abayizi okukozesa omukisa guno bijjanjabira abantu baabwe mu maka. Abagumiza nti omuligo babanguseemu wadde gw'abannakyewa balina essuubi mu maaso eyo okubatunulamu. Wayinza okuba nga tewali kusasula leero tuli wamu naye omusomesa agambye nti muffe muno mujja kuvaamu bachampiyoni ate bachampiyoni wano bajja kubeera nga bafuna okutendekebwa okuddako. Tuli wamu tomanya mu maaso eyo wayinza okubeerawo facilitation yaki y'abachampiyoni abo. Omugenyi omukulu abadde akulira abakozi mu disitulikiti y'e Lwengo n'abakozi afisa agumizza abantu abakozesa oluguudo luno nga bagenda okukwatagana ekitongole kya UNO okulaba nga bateeka obupande ku makoona agafuusa akatiro n'asaba abayizi okuma ebintu ebibaweereddwa. Wabeerawo obupande, wabeerawo reflectors, waliwo ewantu kyogenda n'ovuga ekkoona n'olimalayo naye nga waliwo obuntu obugenda nga bukulaga nti ekkoona likyeyongera mu maaso. Omu ku basomesa abangudde abasawo bano nga bakulembedwamu Ssenkumba Joseph basabye abasawo obutabba bintu byabagudde ku bubenje kuba kyongera abalwadde okugwira mu ddala essuubi ekiyinza okubaviiramu okufa. Era Yesu mumujjukira mu sitole ya Good Samaritan ng'ayogera ku muntu oyo eyayamba omuntu eyali atemuddwa mu Bayibuli. Naffe nno kitubeetaazaako. Genda bayamba tutya okubaddusa mu ddwaliro okutaasa obulamu bwabwe n'okuba nga tusobola okuba nti ewamenyese tusobola okutereezaawo mu budde. Florence Mpende yakusakidde Gulino ku Lwabukere TV.